Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Buli mubaka wa parliament oba opposition oba wa government munnanfuusi. Opposition nali mu government. Bonna bannanfuusi lwaki? Parliament ye Uganda yemu ku bintu bye tulina ebisinga okuba ebyebbeeyi. Yesala budget, yegitema, era yemanya nti sente ezisinga mu budget tugenda kuzeewola. Wabula yesinga okweriwadinga mu ngeri ennene mu ggwanga lino. Olwaleero gamba leader of opposition omunyiigira kuba bamuwadde ebitaano ng'afuluma. Naye omubaka wa parliament owa bulijjo atandikirawo nga wa bbeeyi nti bw'aba ayingira bamuwa miliyoni 2 za mmotoka. Brand new. Ne bamuwa miliyoni 5 akyuse closet. Kitegeeza olwedde omuwadde miliyoni 2.5. Kati woba okyali ku kyampuuga nti $500 million gye bamuwanga amaze okukola. Bwe muba muyingira ne $250 million. Tonnakola naye oyingidde ne $250 million. Kati ne mumala ne mwewe emisaala emisava kyokka kwe mwewaala awense we twategeeredde nti na buli mwaka mwewa akasiimo. Naye mu nsinga abasomesa basasulwa bubi, abasawo basasulwa bubi, mwe abasasulwa obulungi mutandika mutya okwewa n'akasiimo buli mwaka. Aman Dobozi Nawulime Esther S1 Talk with AC Media Uganda social media muliro vibe mbabuza kugwa nawo sizo back mu travel. Thank you so much. Atrabira wano ku butaka e Uganda bambye kola kyamaanyi atrabira Dubai Saudi Qatar banange Julie Qatar nambire Dubai Point Media gwetu watugana no tubudya wa Joli nawe wenna tukubuzaako. Thank you so much okola kyamaanyi atrabira mu America Canada wonna wosinze okubanga otala mukola kyamaanyi. Thank you so much. Nenga onako olwaleero tugenze ku social media muliro tubeera twogera ku bintu ebibaddewo mu ggwanga ebitwaliriza wiiki eyo gye tukubye emabega. Era leero tulina Kasirye Adam ate ne tuba ne Deshi Kaliisa awevayo Matilda taliiwo mukosefu nga mumanyi anyway Deja tunyonyola laki Matilda leero taliiwo naye nga byonna tujja byogerako. Soka obuze ku bantu abatulabako AC Media social media muliro amanya bampita Deshi Kaliisa nga ndi musajja munnamawulire era nga ndi opinion leader ku nsonga ezimu zempulira nga zinkwatako kyempulira nga tekinkwatako sijja kyogera. Nva mu kitongole kye bayita ekya Media batunda byuma byabadde kogatta Spectra Saloon and Spa abo nno bo bakola ku byakuyoyoota face na mitwe n'enjala okutwaliza ewamu. Adwin Wellness Center nabagamba akasaawe ka mpira kali awo Kiteegomba Kasangati nga kwogatta ne Files Technologies ngo ino obuzibu n'essimu yo ojja genda awo ku Kirumira Basement Tower bakwasaganye bulungi nnyo. Kasirye Adam tubuuze kugundi amanyi sigawulidde Leero Sunday mwasabye mwe muli bagundi bakristaayo ekirungi ze lwaggulu kitegeeza twasuse mu church byonna tubikola lumuntu awulira gondi ng'ayogera ani wamuyita Sir Alien Skin naye yafunye blue tick wagirabye ne bamubuuza ngamba ekimusamiza mugamba osamidde oba nga ekimusamiza nti alabako ng'asamidde simanyi naye watuyayogera. Amanya Kasirye Adam Card ndi mutunulizi w'ensonga za art and entertainment n'ebintu ebirala bigwa mu lifestyle byemba ngera Deshi wagambye nti buli kyolaba nga kikutteko osobola okyogerako kasitoba ng'olina ekyo kigattako. Naye bantu bangi muli eyo nga buli kimu mukyogerako oluusi nga tolina na kyakigattako n'omaliriza ng'okoze eki ng'oyokezza. Ku Lwokutaano nabaddeko eyo ku Ndejje City Rotaract Club ya Ndejje City nga twogera ku ngeri omuntu gy'asobola okwepositioninga ne social media. Omulamba gwabadde don't chase but attract. Engeri gy'osobola okubeerawo nga togoba bugobi bantu naye ng'oattractinga. Naye kinkyarranginga buli wensinkana abaana ba university nti obeera so disappointed ne education system ya Uganda. Omwana ng'ali ku university level naye nga tamanyi kyali tamanyi na kyayagala. Kuba omubuuzo n'omubuuza gwani nga tasobola kwennyonnyolako.
kiti osobola okukola what can you do nga tasobola kyennyonnyolako kati omuntu ng'oyo ateemanyi nga tamanyi na busobozi bwe bw'akwata social media wano aba agenda fuuka harmful kubanga buli kijja kimu excitinga ekyawula badde ekiba esibaani abamanyi yaani na kikyayagala kyasobola okukola kati wajja wano communication ye eba straight so mwenna abatendeka abaana mu institutions ez'enjawulo njagala mu bakyalenging ng'omubuuze ng'ekibuuzo who are you omuyigiriza okwennyonnyolako ng'asobola okwetunda eri abantu then what can you do kikyasobola okukola abe ng'asobola okukola ki okukyogerako bwe tutatunuulira ensonga ezo tujja kuba tukola kituseema esi nina akalowoozo leero ke njagala okuwa abantu bwedda kandiko kuva ku makya olaba ebiseera ebisinga laavu mbi era ebowa ng'ogirina famire embi era etama abaana bawoggana ng'obalina abantu babi era basumbuwa nnyo mu nsi ya Katonda muno ng'obalina omulimu gw'olina omubi nnyo boosi woyo omuwarabu bw'akuwoggolera mu kiyumba oyisibwa bubi nnyo mubi nnyo musajja talina makulu kubanga okola ki omulina era mubi nnyo wogenda okukakasiza nti mulungi ng'omaze omuluuzinga bwogenda okukakasiza nti omulimu mulungi ng'omaze oguluuzinga bwogenda okukakasiza nti famire kya muwendo ng'omaze okugiruuzinga nina omusumba gwe nabadde ndaba ng'alina ebintu by'ayogera nga biri inline ne famire ye ng'ayogera musumba Bujingo yafuna obuzibu emabegako awo ng'agamba abaana tebamukubira omukyala yali omukyala tamukubirangako takola kyokitegeera abaana bano basobola okuba nga wabeereranga nabo balinga bakumalako emirembe kuba okola ki kuba waliwo balina nammwe abaana musobola obbeera gye muli kitammwe nga kiryokko obutamuwuliza era mubi kubanga mukola ki mumulina singa munaatuuka akaseera nga temukyerina mujja kumanya obulungi bwa muli omu eri munne famire eba famire nti ne wabanga waliwo obutakkaanya obuba bwaliwo tuba tuteekeddwa otuuka akaseera nti tubugonjoola abayimbi babeera wano ng'alina management alina baddeeshi be bafata omuziki alina bano bateekamu ssente nga babi nnyo be basinga olugezigezi kuba aba bakola ki aba abalina nga bye bakola byonna tebigattako baleeta akavuyo kangi kuba bakola ki abalina era neebaayo abajja ne bamugamba olaba obubi bwabo bw'otabaviire togenda kkula bamala kuva mu bulamu bwo ne bagenda n'olyoka omanya nti obulungi bwabo otandise okukola ki okubulaba so yenna ayina famire ng'okyagirina oyina emikwano egyakabi egigattako oyina omulimu omulungi ogugattako naye gutaba mulungi nnyo nga gugattako kubanga wabanga omuwarabu oyo mubi nnyo akuboggolera saasira omuwala avuga emmere mu kibuga nga ku sowaani gy'avuze ku alina 5 n'avuga essowaani nga balina omuwa 15,000 naye nga mu 15,000 ezo ze balina omuwa yawadde Kasirye n'adduka nga tasasudde ne kiba nga alina okujjuzaayo eza Kasirye boosi tayagala kumanya n'afaayo nga takoze eki tafunye ate nga n'omuboggolera bamuboggoledde so kaakati gweoyinza okulowooza nti wooli gwosinga okuba obubi ne boyi buli omu waali waalabira enjuba n'omwezi so tubeere balungi eri abatwagala tubeere balungi eri ebitwagala tubeere beesimbu eri ebitukolera n'abatukolera nga tetunnabiruuzinga kwongera kulaba bulungi bwabyo ako nno kalowoozo kaddala alina amatu atwale naye nga leero sibitegedde kusinza ku mmeeza eno bweri waliwo kyokunywa kino omulo ice simanyi nekyategeezezza kyo olwaleero kubanga sokolekewana tubakulabe bulungi omanyi abantu bino bye baagala era leero nazze n'otuntu twange tuno tumusongola mpafu gabyogedde nagamba nati sagamba luli nti ku social media baagala bya kisiru era ebyamagezi babibwosa amaaso kati Kasirye byayogedde bayinza obutabitemamu naye bino bagenda bitemamu omulondo nebyokunywa bino byonna bibyo mani power olaba nga kimeekeo yajja n'akakoola ekiba osobola okujja n'akalondo nga gwe bakiba ti buli deshi wajja ku seeti akalondo ke kabaawo emmwanyi ozitaddewa nomaliza ng'obadde n'emmwanyi emmwanyi ziweddewo ziizo mbadde nnyingira weetegekera ki simanyi olina ebyokunywa tebitegeerekeka olina ice ennaku zino abantu bakaawu bayerawe bakaawu muki ndowooza baleka babeerawo emyezi egituuka abantu ne baba nga banyiivu nnyo nga tebasalikako musale kaakati obutagwa mu mbi z'abantu afazaali funa omulondo gukubeere mu kamwa
okwewala okusabuka ebintu ebiyinza oleetera abantu obulala ebizibu wandiyogeredde oba ogaayawo weyandiyogeredde ebintu ebiyinza onnyiza abantu ogaayawo kati akalondo tukasuubire ku live zaffe ziriye owangudde ssebo anyway engeri ekiri nti tuba twogera ku bintu ebibaddewo mu week endowooza ya Kasimu giwulidde n'omulondo naye mumuwulidde tuba tutandise naye nga wiiki eno weegendedde okuggwerako actually tekinnagwa naye kati waliwo ekibadde kitambula Honorable Mpuga ne Nup versus Nup omuli His Excellency Bobi Wine yakulira Nup National Unity Platform ekibiina ekyo waliwo ebitagenze bulungi ne basaba Nup ng'ekibiina ne bawandiika ebbaluwa nga basaba ow'ekitiibwa Honorable Mpuga aresigninge. naye nina akantu kesitegedde esikoyogedde His Excellency Bobi Wine ow'ekibiina mbadde mmanyi His Excellency Robert Kyagulanyi okay Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine si weewene waffe ffene byonna byebimu naye kaffe tumumanyi wetyo naye kale His Excellency Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine oyina okukyogerako abantu bamutegeere okitegeera kati oyo naye nga bagambye nti badde basabye omukungu aresigninge of which bagamba bafoot soja mwabawulidde abantu okuva byaliwo ebbaluwa yafuluma teriiko stamp we bagamba nagirabako teyaliko stamp teyaliko basiginicha gamba yali awo ngetetegeerekeka naye nga bo bagamba yavudde ku kitebe bamusaba resigninge bafoot soja live ku live kati fenga gyekiri nti tuli ku social media muliro ebiseera ebisinga ebintu byetwogera biba bitambulidde ne ku social media bintu bingi live ku live ejo weyaganze ku CBS mwawulidde byonna actually kubanga waliwo omuntu omu yakoze statement n'agamba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ebyo ebintu byayogedde nti gundi yafuna obukadde 5 Honorable Mpuga statement ezo yazijja ku social media so olaba nti buli kimu kitambulira ku social media live zabadde nyingi nnyo jo owekitibwa n'agendako ku Radio n'akola statement however much statements ezimu era bamuzabayisiza si bulungi ng'agamba ye ayina ensonga ze ng'omuntu actually naye yennyini yawandiika ebbaluwa ye yali ya almost like 2 pages ng'ali mu kunnyonnyola abantu ensonga eziriwo nti Nupu yafuka ya famire n'awandiika oluzungu olungi nga atakitegeera nti n'ab'emakindye tuba twetaaga okutegeera yafukoze bubi nnyo naye tulina abantu abazibu abazze ne batunyonnyola layini ku layini tugende mu maaso basooka abaana batunyonnyodde layini ku layini batunyonyodde layini buli agamba mbu teyabitegedde kuno yabitegedde pozi nga wadde tuyagala bitegeera naye bino ebintu abaana bazze ne babinyonnyola bulungi ne tubitegeera wenjogera ku bantu ababikoze by the way line ku line mwaddemu generations anyway abala kambaleke kasita kasi yagamba tubaleke tubalese nanyonyola line ku line so biri awo ebityo byetyo tebinaggwa kubanga actually wekitiibwa Honorable Mpuga siima byemukola bakulu yabadde aba ku CBS nga balina abannamawe balina engeri gye baagala okubako bye bamubuuza n'agamba nti agenda kukola press conference mu nnaku entono ddala oba oli awo tujja kwogera okumanya ebisingako awo kigambibwa nti yakwata 5 ye byagamba mbu 5 ebyo abadde alina okubifuna okitegedde teyabyegaanye emanyi wawe kwegaana ekintu kubanga n'obujulizi buba tebuliiwo nti wafuna ssente ekitegeera so biri awo ebityo ebyo naye kati awo ngenda okusinziira okusookera naddala wa Kasirye Adam Kasirye Adam okusinza olaba embeera eyo kyabadde necessary ebintu ebyo already tubadde tukimanyi olugambo lubadde luyitingana nti mu National Unity Platform waliyo entalo abantu bakyakwatagana bulungi nga babyogeranga so abamu nga tulinze kati esaawa eno waliwo n'abalabi ab'ekibiina bino bye twabagambanga kyabadde necessary okujja bino ebintu ne babyanjawe bati tuwa next ntino ffe tusobola obimanya n'abalabi okubawa chance badde eri baseke kubanga ali abali mu kuseka bagamba twabagamba dda ekisooka twabagamba dda owa twabagamba dda abalina ekizibu ku mutwe lwa nsonga abantu buli we bakuŋŋaana abangi nga si baawo ne baba Luganda olaba mugenda mu family meeting ne muvaayo nga muyombye
waba agenda kubaawo obutakkaanya nga mukkiriziganya ku bimu n'okwawukana ku bimu so ekyo kya buntu ekyawula abamu ku balala y'engeri gye babimalirizamu n'omutendera kwe babimalira eriyo ababirwanako ne biggwera munda eriyo ababirwanira ebweru ku social media ku mpewo n'ebintu ebirala ebiringa ebyo naye kyonna buli omu aba mu kulwana kutereeza nagezaako kutegeeza sayidi ye naye kiri unfortunate eti byazze mu mawulire katusuubire binaddayo naye kirabika si byakuvaamu kati kubanga kiro kitwala omunaku bwemala okufuluma kubanga teyali signed Honorable Mpuga naye nazzaayo Honorable Mpuga n'agenda ku CBS n'ayogera Honorable Kyagulanyi naye n'ateekayo omuko ku Twitter ng'ate already yayisizaamu dda n'eggaali ku platforms endala kakitegeeza olutalo lukyagenda mu maaso paka nga bafunyeyo father figure bonna gwe batya asobola obbayita n'abatuuza mu kasenge of which simanyi yaani kwaba ababiri kubanga zonna ngoma nnene kati wasooka ne weebuuza banaani asobola obbayita n'abatuuza mu kasenge kamu ne boogera ekisooka nze ngenda kusooka endowooza yange ku ekyo nina ekintu kye nnagambako abantu ate nkiddamu nnyo ne mbaga nti abaddugavu tetwali ready for systems nga bino democracy simanya biki tetwali ready ku byo lwaki tetunna developinga kafansonyi nti system bwejjo oli asobola ogikozesa to their advantage nabba abantu kubanga is supported by the system era nakugamba nti ffe zino twazitutte kubanga zaayise mu mateeka eri mawanga amalala ojja kwesanga ng'omukulembeze waakwata mu bitali bibye asobola olekulira wano waakwata mu bitali bibye ajja kugamba nga gundi yakwatamu okitegeera kati system emala ekola ki etuzannye bubi era Uganda yo terera yeetaagayo omuntu nga tagenda tunulira nnyo system ng'agenda tereezaamuko n'ekibuli okitegeera kati ku nsonga eyo yennyini kansooke nkubuulire buli mubaka wo wa parliament oba wa opposition oba wa gavumenti munnanfuusi bonna bannanfuusi lwaki parliamenti ye Uganda y'emu ku bintu bye tulina ebisinga okuba ebyebbeeyi yesala budget yegitema era yemanya nti sente ezisinga mu budget tugenda kuzeewola wabula yesinga okweriwaadinga mu ngeri ennene mu ggwanga lino olwaleero ogamba leader of opposition omunyiigira kuba bamuwadde ebitaano ng'afuluma naye omubaka wa parliament owa bulijjo atandikirawo nga wa bbeeyi nti bw'aba ayingira bamuwa miliyoni 2 za mmotoka ne bamuwa miliyoni 5 akyuse closet kitegeeza olwedde omuwadde miliyoni 2.5 kati bw'oba okyali ku kyampuuga nti $500 million gye bamuwanga amaze okukola bwe muba muyingira ne $250 million tonnakola naye oyingidde ne $250 million kati ne mumala ne mwewa emisaala emisava kyokka kwe mwewaalaawo ense we twategeeredde nti na buli mwaka mwewa akasiimo naye mu nsinga abasomesa basasulwa bubi abasawo basasulwa bubi mwe abasasulwa obulungi mutandika mutya okwewa n'akasiimo buli mwaka buli mwaka nawuliddeko nti ku sente zaafuna omwezi 30% ke kasiimo nempulira ku kyeneesesseefu yaabo era stiiru gavumenti erina weebagattirako ebyo byonna bijja tandika okuvayo mugenda kati kwerabisa mwekka okitegeera nti olwedde muba babbeeyi nga muyingira lwaki olowooze muba muyingira muli babbeeyi ne mutakyogerako bwe muba mufuluma mugenda bba barayisi sibulirangayo mubaka agamba nti bannaaye nze ku lwange n'ab'ekibiina kyange sente ze tufunye nga akasiima omwaka guno katuzitwale tubeeko abasomesa b'essomero erimu lye tusanyusa kubanga tuboogeredde ebbanga baboogera emisaala ne bakola ki ne bagaana kati mwe mumala kubanga muyina entalo zammwe ze mulwana nga mwetaaga sympathy card okuva gye tuli ne mulyoka mujja ne mutulaga nti muli naffe naye bwe muba mulya muba mwekka mutemaatema mwekka okitegeera muyina alawensi zammwe muyina ne bammemba ba famire zammwe nga bwe bafa tulina obbamalirako obukadde 6 tulina bammeeya nga ne bakyala baabo bafuna za alawensi awo wonna musirise naye munaaba mwetaaga sympathy card okuva gye tuli nga mulina bye mwagala otujjako nga mujja kyovola abamu ebintu byammwe tetubyogerako parliamenti ye Uganda okumanya bannanfuusi babbeeyi nnyo bwe baba basomesa ku byenfuna waliwo kye bayita bad date good date
Good date ye muntu akozesa amabanja obulungi nga bwogeewola ogenda gateeka mu business gye weewoledde direct oba olina byogenda ogasaamu ebikola ki ebitegeerekeka. Bad date kwe kwewola ssente n'ogenda ku beach n'ogulako emmotoka n'otwala bamalaaya out. Kati parliament ng'emaze okukitegeera nti ssente ezisinga tugenda kuzeewola. Bwe tutandika okuzeewola ate nga tusinga kuspendinga kulakizale yammwe, that is bad date. Olwedde tugenda kwewola tubagulire emmotoka, twewole tubagulire iPad. Ku ssente ez'okwewola mufuneko ne closet, ku ssente ez'okwewola muyinako allowance, ku ssente ez'okwewola muyinako gratuity ya buli mwaka. You are all hypocrites. Kubanga muri mu kye bayita bad date. Abamu kumwe mwasoma na byanfuna olaba naffe bwe busammukirako abeemakindye ku social media osobola okumanya nti ebbanja ebbi kwe kwewola n'oteeka mu lakizale. Kati mmwe abategeerera eggwanga abatemaatema mukimanyi ssente ezisinga tuzeewola. Naye ssente ze mweyiwako nnyingi ate kigenda kunsanyusa nti mugenda kwerangira. Ekisinga n'okunnuma nti na bino si mmwe mwabireese. Mwakibuukidde kuyisaawo kyammwe. Waliwo omwami bamuyita Dr. Jimmy Spire Sentongo. Mukubi wa katyuni, musomesa wa philosophy. Nze bwe nasooka okulaba bino nga olaba organ bwatera okuba mu monitor biki katyuni. Nze bwe nasooka okulaba omwami oyo byali biseera bya COVID, karantini yasooka nga basiba abantu abava wabweru. Omu ku bantu be bateeka mu karantini yali Dr. Jimmy. N'abafuukira ekizibu mu karantini eyo nga bagiyisizaamu nga waliwo ebitagenda bulungi. Wensooka okutandika omulabira. Yatandika ekintu kye bayita exhibition. Ajja n'agamba kati we are going to exhibit KCCA. Mujjukire baayiwa ebinnya ku Twitter. Yajja n'akola exhibition yaki ya KCCA. Najja n'akola exhibition ya Ministry of Health. Kati era yazze n'agamba katukole parliamentary exhibition. Abantu ne batandika okuteeka bye bawulira ku parliament. Kati abantu bamemba baffe twabadde tubasuubira okureactinga ku message ya Dr. Jimmy n'abalala nga mwekubamu ebituli nga mwenna mwekube mu ttooki. Kati olwaleero mututunuuliza omuntu omu naye nga mwenna muli expensive. Parliament ye Uganda eri too expensive. Mu ggwanga nga lino nga bakimanyi nti ssente twewola neewole. Mu communicating crime ku economy kubanga mututambuliza mu bad date. Mwewola ng'eggwanga kyokka ekisinga okuluma kimu. Ffe musingo nga beewola. Okitegeera kati olwaleero iye ffe musingo olwaleero buli mubakawo nga tannabuukira Mpuga mubuuze mukadde waffe zino gulukana akasiimo ke tubawa buli mwaka ng'ate mmwe muli bamu ku bantu abasinga okufuna emisaala emingi ate kko kaaki ako temusobola okkeerekereza kubanga mmwe mwetemeratemera omusaala. Era Dr. Jimmy yamalize ng'abuuza Parliament etunuulira ebitongole ebirala byonna bajeti zaabyo na biki ye ani agitunuulira? Twagala n'okumanya ani gwe tusobola okuloopera ne tumugamba nti owaaye Parliament yaffe nga ya bbeeyi nnyo. Okitegeera bwe baba batambudde nga bagenze ku mawanga balina zi PDM ezo ze bafuna. Waliwo omukulu gwe nalabyeko nga PDM ye mu bbanga ttini eri mu bukadde 3 pulaasi. Okitegeera kitegeeza gwe buli mubakawo waafuluma gavumenti yemusaasaanyako. Naye gwe weebuuze balina impact kikubidde eri economy. Nkugambye nabadde n'abaana ba university nga tesigwe gusosobba n'abaana ba university nga tebamanyi na kibi bigenda mu maaso. Tebamanyi na bulamu bwabo gye bulaga, tebamanyi beebani, tebamanyi bye basobola kukola. University level. Mu ggwanga eriri ku mbeera eyo mutandika mutya okubanga mmwe abateekeddwa okuteeseza n'okutematemera eggwanga kate mmwe musika muzza mmwe. Era nze ensonga lwaki nayogedde ku bintu bino siri expert ku bintu bya bufuzi nsinga tegeera ati ne naagadde kulaga abantu bano ababagoberera blindire nti muli mu bakozesa kati kuba muyina olutalo lwe muyisaawo ne bwe munaamala mugenda kuddeyo mweggalire era mugabane okitegeera. Era njagala okubuulira gwe omuntu gwe bagamba nti olwaleero simanya Honorable Mpuga yakoze kiva okumuwa obukadde 5 ate nga babumuwa amaze kukola omubaka owa bulijjo nga tannakola ayingira ne kwota biliyoni. Emmotoka yeebya ya 2 engoye zaaga kati njagala ombuulire gwe ku bakabaka bootera osanga ku kkubo bameka abavuga emmotoka ng'eso erabika esukka mu bukadde 10 oba 6 bameka babale okitegeera naye zo bazifuna ate azifuna buli taamu waakomawo kati kasita wangula akalulu bw'ati ezo ziba assured nti olwaleero eggwanga lyatuuka ng'ebyobufuzi mwe musinga ssente
nti n'abantu abagezigezi bagenda kuva mu bizinesi endala ese osobola ozimba n'erinnya tubadde tukwetaaga mu mawulire obenga okipayinga space eyo naye nga ssente olina zijja wali kubanga mu media teri ssente mu kusomesa teri ssente abasawo teri ssente byonna ssente zizze mu byabufuzi era waliwo n'omukulu omu yali agamba nti ekimu ku bintu ebisse poliisi ne intelligence yaayo nti traffic police erimu ssente nnyingi osinga ewalala omwana ajjanga mugezi nga mu butuufu yandibadde atuula ku desike nga CID naye bw'afuna chance ayagala genda mu traffic kubanga akimanyi wali agenda kusolooza onaki onaddeire kitegeeza bakulembeze bannaffe temujjanga gye tuli nga mulina bye mwagala kuyisaawo ebiri selfish njagala olwaleero ndabeyo ku member wa parliament alubirirwa abantu ayimirire mu parliament ateekewo ekiteeso eggwanga lisale ku expenses zezimalira ku nnyumba eyo kuba nnyingi ebimu binaavaayo mujja na kugwa eddalu nze kyekyo mwe baggayi mmwe muli very expensive mu ggwanga lino ate nga mukimanyi twewola bwewozi that is bad date bonna tebatuliiko buli omu ali ku bibye batwetaagako wano nga balina entalo zaabo ze batuyisaamu naye linda ziggwe bajja kuddeho basirike balye yandwadde desh manyi tubadde wano wakasikasi munyivu mukko mukambwe mukko waliwo obuntu obugamba ataakole n'okulya taakole ki talye ekyokubiri bayibuli negamba asaba akola ki aweebwa basaba kati bakola ki baweebwa omugezi akategedde ataakole n'okulya taalyenga bayibuli negamba asaba akola ki aweebwa basaba kati bali mu kuweebwa tubalinze bbiya 26 awo bbiya 26 leero tetugenda kulonda bintu byetategeera leero tugenda kulonda bintu excitement omanyi tulina obuzibu obwo banaye 2026 nze sagala kulimba bantu naye sijja kwogera benalonda naye tulina engeri gye twalondamu tubaveeko tweddireyo mu ndongo naye 26 ngenda kuba ndi bwenti mpaka lungana bw'osobola oba si ekyonya bivaako tulabye deshi tulabe kaliisa totunuulira nnyo omulondo guweddewo mulondo aweeguli wano ndyako mpola mpola anyway tuvuddeeyo tubadde twagala kwogera naffe mulabe nti tuli concerned tuyinza okubeera eno mu art ne muza tino ebigenda maaso tubiraba nnyo era tubifuna wano tubeera mu zino ensonga nga zino bambi gwalina negative energy eno story siiyo okitegedde twogera ku muntu ng'agenda tuba twogera ku muntu ng'agenda kuizoninga adde mu kisenge kyagambe nga sinayingira mu bino bitalotalo ntandike kuyomba ntandike gamba nti ono hypocrite nti ono abadde atulyamu simanyi bino bya family ayisaawo ki kugamba mutandika okwerowooleza si tebalowoleza okitegedde so bad energy eno tugiyiteko twagala bantu nga balina positive energy however tugenze mu weekend ono twabadde ne Lydia Jazmine yakoze ekivulu banaye nasanyuse nnyo kwabanga ekivulu tekyasaze mwana oyo nabadde awo era nomu naye ne Brian tulina we twali awo ku skies awo nga tuli wa vinka yali awo ku skies neŋŋamba naye banaye nsabira omwana ono ekintu akikuba enkeera so surprisingly ekivulu Lydia Jazmine yakikubye yakijjuzza abantu babaddeyo nnyo abantu bami bamulaze okwagala however tugenda kuba engeri gye tulina deshi munamawulire ate nga tulina ne Kasirye ez'ensonga zebasinga okutegeera ddala bagenda tubuulira bagenda tuwa analysis yaabwe ku kivulu ekyo kyatambudde kitya biki ebyabadde bibulamu bintu ng'ebyo desh Lydia Jazmine yakoze ekivulu it was her first concert right kyatambudde bulungi okusinziira abaabaddeyo kyatambudde bulungi gwe nga gwe wakirabye otya ekivulu kya Lydia Jazmine Congratulations to Lydia Jazmine. First of all, ensonga ezimu ezanotisingibwa ku kivulu kya Lydia Jazmine nti rehearsals ezasembayo kyetuyinza oyita okuyisaamu ku stage tezaakolebwa zaakolebwa leeti olw'ensonga lwaki nti omutegesi yasinike baali bamubanjayo akasente yaligina ebbanja ekkadde wakati we ne Phone Records abakola ku nsonga ya stage ne sound whereby nti omukulu wa Phenon Steve Jean tabaddewo mu ggwanga
naye yasindika abantu n'abagamba bannaye omukulu mugamba akole ki asasule whereby ekintu ekyo kiba kikosa omwana nga ye koze ekivulu aba amaze ebbanga ddene ng'akyetegekera okwawukanako n'ebivulu ebirala ebibaddewo Lydia Jazmine tubadde tumulaba mu vidiyo ez'enjawulo ng'akola rehearsals ezo era zo yazikolera ddala bulungi koze Lydia Jazmine muyimbi kyekisooka ate n'endo ng'akola ki agiina n'okwambala akola ki ayambala ye muyimbi nze gwe ndowooza nti ali fully packaged eyeetaagamu just ebintu bitono nnyo okutereeza okitegeera okutuuka ku bayimbi bano boyinza okugamba nga bw'olaba Remba Namakula nga bw'olaba Spice Diana oba nga bw'olaba abayimbi ba Swangs Avenue cause abasinga kwe tulina oppimira okitegeera nti we wabaawo nga wabaawo obuzibu bwa amabanja tasobodde funa fiiru ya stage esembayo kiba kimukosaamuko katono weyaba ebintu ebyo byajja ne babisotinga nekikola kinekivaawo ne tuyingira ku ssaawa y'ekivulu Lydia Jazmine yajja well dressed ng'ayambadde bulungi nnyo n'aperforminga gundi eyasooka naye era nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo omuyimbi okuwoninga amawulire 100%. Simanyi oba kino ekintu kiva ku ki naye mu characters ezasinga otunuulibwa ku kivulu ekyo mwe mwali Chance Nalubega mwe mwali Kibijjigiri mwe mwali ne Sophie Nantongo kati endala ate gundi gye basinze otteekako essire ennyo yabadde ku Pia Pounds ono si engato bwe yalemeseza okuyimba okumwokya okitegeera engato yamwokyezza n'agijja mbambi mukazi wattu kaakati ekintu ekigaano kivaako kyendowooza nti abayimbi abasinga bonna abagenda okuddamu otegeka ebivulu mu maaso mwewale nnyo ekintu ky'okubabbako amawulire ne gagenda ku muntu omulala kuba essaawa zino buli muntu gw'ogenda osanga ng'ayogera ku kivulu kya Lydia Jazmine ajja kwogera ku Chance Nalubega okujja nga Beyonce ne Mary Butter naye ajja nga Beyonce okitegeera Mary Butter abantu be babadde baludde okulaba bazze ate nga bali vibrant nnyo n'okusinga nnyine kivulu n'okusinga nnyine kivulu era amawulire bagabba nnyo n'abasalanga mu vidiyo ezasinga otambula za Chance Mary Butter Ajati Sophia Nantongo ne Kibijjigiri ne Pia Pounds okitegeera ekitasobola kugamba Pia Pounds for the wrong reason ekitasobola kulekera engato ya mocha Lydia maanyi ga kivulu kye okitegeera ekintu ekirala kye nalako ekivulu bantu kubanga tebaakola rehearsals na muyimbi ne bajja ate baagala okuperforminga okuyimba naye nalaba omuyimbi gwe bayita Tonix yajja ku stage n'atwala eddakiika 10 namba nga bandi y'akabanda emunoonyeza kimu asobola okukola ki okuyimbira okutuula okitegeera bw'oba tewakola rehearsals bannaye tojja kwonoona kivulu tojja kwonoona seeti ya muntu okitegeera osobola obeera ebbali n'okola ki n'olaba nga pulezidenti bwe yakola yajja n'atuula n'alaba bulabi kivulu n'omulala osobola otuula eyo n'okola ki n'olaba ekivulu kaakati papa yayimba oba yakoma musiki weno gwena misaki papa nakoma kulaba nga congratulating mwana oyo simanyi I stand to be corrected either oba yayimba oba teyayimba naye nga babeerawo ne baba support papa mwagadde nnyo nti olw'ensonga lwaki
yali musaale nnyo okutabaganya abantu abo ababiri bwe bafunira olutalo Anani wakati wa Ibrake ne Lydia Jazmine okitegeera ate papa ndowooza abayimbi bwe bantu gwe basinze okwettanira ennyo nga bafunye obutakkaanya kuba muntu mukulu abaddewo asobola okugayidinga nti bannaye bwe bamufunyemu obutakkaanya nsobola oyita sayidi eno nempita sayidi eno ntukola ki ne twogera ensonga ne zikola ki ne ziggwa ti papa yaliwo Honorable Geoffrey Utaya yaliwo abantu baamuwagira abantu baamulaga omukwano era kye ndowooza nti Lydia Jazmine booking price ye yeeyongeddeko kati yeeyongeddeko bw'aba abadde ku miliyoni 3 bwakuyita 5 tosobola kukola ki tosobola kugaana kuba ne Kagadi yagikubye n'agiteeka wali naye era nga bw'omanyi nti wabaamu ebitagenze bulungi bye byali wano wammanga nti byonna musobola obikola naye abayimbi bano balina ekintu kye basuuliridde bafaani bano abasasula ekyebiri kyabwe okujja okubalaba balina engeri gye babasuulirira babayisamu amaaso mu service delivery okitegeera Lydia Jazmine yatuuka ekiseera bambi ng'olabira ddala akooye okitegeera ng'olabira ddala akooye omukka akola ki agujja wala naye ng'alina okupafoominga okukakasa abalabi baneeno nti ssente zammwe zirina okukola ki okuggwaayo n'ekirala nze ndowooza like achuzinga ennyimba nnyingi ate n'ekirala yali alina okukola ebintu bingi nnyo okukakasa abantu kozi munnaye bantu bangi nnyo abaali basuubira nti ekivulu ky'oyo omwana kigenda musala era ya disappointinga n'okuswaza sitaani nti tekyamusala kyali massive ekintu ekirala kyemuwako credit omwana gwe yaleeta ku stage n'agamba nti taata we yamukubiranga piano ng'atandika okuyimba n'apeyinga tribute eri omwana oyo oba ye kalungi basinga bamuyita tiktoker but nze saagala kukozesa kigambo ekyo era bwe yali amwanjula yagamba ono ye next queen njagala ensi emulabe omwana najja n'ashowcasinga namuwa chance n'ashowcasinga abayimbi abalala abaddako kukola ebivulu musobola okuleeta abaana baneeno okitegeera nga obaddeeyo n'omwezimbira n'ojja ku medical satiyo n'okola ki n'omulaga ensi n'emulaba obulamu bwe buyinza otutandikira awo n'akyusa obulamu kati ekintu ekirala kyali ku mataala gayaka nnyo amataala gano Lydia Jazmine we yayambalira costume ye ettaala zonna zaali zirina kubeera kweyo costume we yayimbira nga ekyennyanja yamamaid ng'ali ne Rickman kitegeera gundi ezo zonna zaali zirina kubeera awo. I like the way we bajja ne bayimbira ne Rickman basinga bagamba nti Rickman baali bamusiize butto wa gundi w'ekyennyanja fire kyesayagala kubaako abantu abo babeera batyo bibaamu bayera si adagana okwogera ekyennyanja alina butto omulala gwadde butto omulala teyagize kaakati tugende John Black ne Lydia Jazmine John Black alaika teyali mu rehearsals yajja buzi kyembadde nkuzaayo nenkugamba wali eri bannaye bw'oba omanyi olina n'oluyimba n'omuntu osobola okujja n'osigala mu siiti n'olaba bulabi gani okujja ku stage oyo ki kuba performance ya John Black yo yali eragirawo nti sinayeeka actually ne Jostede siinaako idea okitegeera Jostede at least ko yagezaako kibikkirira bagezigezi kubanga nze nakiraba I personally nakiraba bagezigezi be bakitegeera okitegeera naye John Black kyo kyalabikira ddala kuba yagamba tuzinemu naye nga omuwala ayina engeri gyakola ki gyamutunuulira ng'olabira ddala nti sikinaako idea n'ekirala mbadde nsaba tulekeraawo okutrendinga engoye nze mbadde manyi fashion it's part of it banga abantu bangi bacomplaining fashion is part of it I saw people why aba complaining ennyo okusinga kati abalabye ennyo ku TV nagamba tewazze kukolaga ngoye
Neze ndoza kiri part of it. Chili part, but waliwo omanyi engeri gye twafuna TikTok abantu basobola okutamya ekintu kyo. Kuba baakubye ekintu ky'omwana oyo. Omwana yagenda n'ayambala kando. Nange ne ŋŋamba. Bayilawe mbadde nsaba abantu abali ku TikTok kino mukimanye. Omuntu bw'aba tasobola kwafoodinga ggulanga g'ennamba. Afazaali asobola okugulamu empuuta. Kuba naye ewunyanga ki? Ngengege. Kati bwe tuba tetusobola kutuuka ku mutindo gw'oli omukyala eyakikola, tusobola okufuna kando. Tuveewo. Kasirye Adam, tuve kwona omwami. Tweyanze nnyo ddeeki tweyanzeege. Wamma Kasirye tuwe review yo ku show ya Jazmine, Lydia Jazmine. Tuwalabye ki kyabadde kibulamu omuyimbi omulala agenda okukola concert akoppe ki ku Lydia Jazmine aleke ki ku Lydia Jazmine. Okitegedde? Simanyi kweno show tebaguze butebe. Omanyi abantu bagola nnyo obutebe ku show. Kyolina yigira ku Jazmine kimu ne Jazmine yennyini akiyige na buli muyimbi akiraba akiyige. Omuntu bw'atajja mu rehearsals zo kaba kabonera akalaga nti yeekakasa togenda kikola ogenda kulemererwa. Abamanyi tagenda kikola kuba atya okuyimba ku kivulu ekitakoze. Talimbye. Tomukkirizanga okwesibako ku lunaku olusembayo ayonoone performance zo nga teyazze mu rehearsal kuba already yakubuusabuusa nti togenda kukola. Omuyimbi obutagenda mu rehearsal za munne kitegeeza abakonkoshua tagenda kukola. Kubanga negwe wadde naye mu rehearsal gwoli naye mu ntegeka bw'atuuka nga tewali bantu tayimba. Lwaki amala kulaba nti nga bamugambye nti kikutte abamu balina n'omuze agamba munne kubayoola bo bakikutte bwe kikwata ng'alyoka ajja. Kati omuntu avudde eri mu rehearsal zo teyajja olw'okuba kikutte azze. Kati ffe tugenda kukujajinga nga tukukyajingira wamu naye kubanga gwe nnyini sho. Naye nga tukujajingira ku muntu eyakudismissinga nadde ebbali kuba manyi togenda kukola. So kaakati abayimbi mu kiyige oli wajja ku last moment ng'omaze kujjuza mugambe mukadde wange tekijja kukola. Mufune ba stage manager abali strict. Kwata events promoter mugambe security njagala ku tent awagenda okubeera okuyimba aba artist. List y'aba artist benjagala okuyingira mu tent eno be bano yogimu abenga agimanyi. Buli artist ataze mu rehearsal asigale wabweru agenda arabe kubanga eriyo nakulumirirwa naggulako n'emmeeza n'okujja n'atajja oyo aba akwagala aba abaddewo. Naye naakuswama wali ng'omaze ssebo okutuuka buli kimu kiteredde ate najja atyankalanye oyo mwesonyiwe. Emikwano oba abatwagala bateekeddwa tubeererawo singa tuli bulungi bwokka ne mu kaseera wali nga tukola ki nga biganye nga waliwo ebitannagatta. Kubanga eriyo abantu bennalaba nga babeererawo Jazmine nga ne stage eyo tebagirinnyeko. Basigadde ebbali ne bagaa katusigale ebbali kubanga bakimanyi tekyetaagisa kulinnya ku stage okulaga Jazmine nti omuwagira. Ne bano abazze ebbali tozze mu rehearsal. Why do you want to sing ku show y'omuntu nga tewazze mu rehearsal? Kubanga okimanyi ogenda kolayidinga ne bandi omwonoonere. Tuli mu kwogera bintu by'amagezi kyokka ne by'amagezi tulina okugattawo emboozi ya Aranitonics. Abantu abamu kyova kaliya zammwe tezaatambula kigenda wala. Lwansonga temutwala business eno serious. Mugitwala nga kyakusaaga. Aranitonics buli muntu akumanyi ng'omuntu amanyi okuyimba. Ojja otya ne weefuula jjooka nga weenyiga mu kivulu kyota practice nze nakyo. Kyokka ku ssaawa envannyuma bigenda kudda kwani ku Jazmine kubanga yenna nnyini kivulu. Okitegeera? So abantu nga mmwe muleetera ensi okutulaba nti tetuli serious. Ebyabayimbi abo we batyo naawe bintu byabo byakusaagasaaga. Okitegeera? Wakati mu kivulu nga tunyumya ku birungi ebyabaddewo n'ebibi ojja kwekanganga ne peer pounds waali. Okitegeera? Kubanga gwe omuntu agenda okuperforming osobola okugezaamu ne mu ngatto n'ogamba eno enaakikola nojja. Kati bwe tutuuka ku point ng'oyagadde gikyusiza ku stage either obadde oyagala kye tunaayogerako ng'amawulire oba kyekira naye endongo eba esingako. Kisingako n'okuba ki? N'okuba akadongo ne tukategeera tuga mwana yawanise vocal ne tutambuzaayo ako mu bbanga ki mu bbanga etini. Okitegeera? So bwe tuva ku ebyo Lydia Jazmine yeegezesezza. Bwe yeegezesezza ne kikola. Kati yavuddemu eno empewo y'okutiitiira eyo. Bw'aba abadde yeeramula bya kito kati yeeramula eby'ekikulu kuba kitegeere. Osobola okwambaza abantu ne bajja ne bakulaba. Eri ategeka birthday abwereere n'emmere weri n'emityomo
ne batajja nenga abagambye n'ebirabo temuleeta kati gwoba osobola musajja wange yagenda mu depression yategeka birthday twali kaapa Ojege kati gwoba osobola okwambaza abantu 10,000 ne bambala ne banyuma ne bajja bakulabe ne babeerawo no performinga kitegeeza oli w'amaanyi ebyo tebikolwa bulijjo kyova tubakuba nnyo mwetereze kubanga temuli bantu ba bulijjo si buli muntu nti asobola osika abantu n'abaleetaawo munnabyabufuzi asobola okukola alaale nga yabwereere nga kuliko n'ebyokunwa n'abeerawo awo ne beegayirira abayitawo mu kyame kati gwe bw'oba osobola obbayita nga be bateekamu n'ateekamu okuva ku transport akagoye kanaayambala ka perfume n'akeekuba n'abamu abatatambula kiro n'atambula ekirajje oba oli w'amaanyi kati amaanyi ago oba olina okutandika okulaba engeri gy'ogenda okugafunamu okitegeera so Lydia Jazmine weegezesezza kyakabi nnyo ekyo olina akatukozijukiza ebbaga yagamba nti waliwo munnabyabufuzi yamukubira ng'akoze buli kimu n'amukubira n'amugamba olinayo abantu bosobola okunsombera abantu nga baganye okujja n'okulya emmere tebabasombanga bulijjo kuziraale emmere ng'egenda sigalawo munnabyabufuzi n'asomba abantu ate munnabyabufuzi pressure tezamukuba gomubuzanga makko ajja mugamba so kaakati Jazmine kitegeeza oli mukyala w'amaanyi kati amaanyi ago gakozese ekirala fashion abantu nga bamwogerako kituufu alina waasobola osukkiramu singa fashion asinga performance y'amaanyi fashion singa omubalansinga ne performance yo ne bibalansinga kikola ne fashion wasinga performance y'amaanyi ng'abantu basinga kwogera ku ngoye dhani bye wayimbye kiba kitegeeza abantu bagenda tandika okugamba twabadde ku fashion show neri omuyimbi asobola okujja n'ayimba n'okwambala n'akola ki n'ayambala ne kaakati tuimprovinze okwambala tuimprovinze stage tuimprovinze light ne tetunnaimprovinga performance zijja ne tezinnatuuka tezirina wow factor nja kuwa example Bruce Lee bwe yali ku Skies walabu video bwatambula bwa performance bakyusa engoye emirundi emeka ne paka nakati okyasobola ozinyumyako performance zaali maanyi era nkakasa ba YouTube abaziteekawo nakati bakyakola ne waliwo nga YouTube agenda tema performance yagiteekeyo ng'egenda kukola olwo lwajibwe bagirinamu excitement iti yakajja ezikire naye oli content aba forever content kye bayita evergreen content omuntu aproducinga evergreen content video esobola obutakola leero neekola emyaka 5 mu maaso okitegeera nkukakasa abaana ba Bruce Lee bwe banaagala okuddamu olanga ekivulu kyabwe performance ezo zigenda kukola nnyo mu marketing kati gwe omuyimbi yenna ng'abadde n'ekivulu emabega kaawo bw'oliba oyagala okuddamu okukola ekirala olinayo performance ezinaakola promotion ne tugamba nti wano yali atusse ku luli ne ku luno tugende Kasirye ku kyoyogedde nina videos zinalayo ezabadde zitambula ku kivulu kya UB40 Bebe Kulu yatrendinze nnyo okusinga bannannyini kivulu okitegedde performance nti omuntu ajja n'abaako wow factors zakola ki zaateekawo so ku lw'ensonga eyo tutandika okuimprovinga ebintu ebyo munaalaba nga fashion aiprovinga nga music nga performance aiprovinga abantu bagenda tandika tukubamu ebituli kati ate jjukira tutandise okusembeza bannamukadde abasiiba mu byalo eyo bakuba kaalo ku kaalo bayimba live akubye eddoboozi kkulu lirimu experience stage agitegeera n'ateekako amazina najja n'ateekako amazina ng'amazina gacommunicatinga ne ku kyayimba nti n'atandi mwagadde ku kirala asobola okutunulira n'agamba naye okusinziira n'amazina g'ayimba ategeeza kino kati gwe nojja mu kolabo ng'erimu emotions nnyingi bulimu akayimba ako abantu baziwulira ne bakaaba nga wayimbye kati nnyodeshi nga wayimbye omuntu n'awuliriza oluyimba n'okkaaba n'akola ki n'akaaba kati bw'ojja ku stage n'olupafominga ng'ekya bulijjo kati fiiro eri oba ogisse ku stage mu performance olina kwongeramu kaputyalinga yimba oluyimba omuntu addeyo aluwulirize obadde okimanyi nti eriyo abayimbi nga bakozesa stage okuzuukusa kataloogo zaabwe Bruce Lee wemala okuva ku stage twaddayo ne tuwuliriza ennyimba zaayo lumu ku lumu okitegeera Sindi bw'amala ova ku Battle of Champion abantu baddeyo ne bawuliriza ennyimba ze lumu ku lumu weebuuze leero bwe nva ku stage eri asobola okuddayo n'awuliriza oluyimba lwange osobola okwekanga nga singa tubadde tutunuulira charts osobola okwekanga eriyo omuntu eyazzeyo n'agamba naye chance ono tetwamuwa budde bumala kibijjigiri ono wano yali agamba ki Hajati Sophie kuba twamaliriza abantu bagamba ne lwaki Yasini tatutwalira Sophie ku Serena ebintu ng'ebyo okitegeera
So kakati abayimbi ffenna nga tukuliyetinga wateekeddwa okubeerawo the wow factor mu performance si wow factor mu ngoye zokka era bwe tuba tukoppa aba Nigeria tetubakoppa ngoye na perfume zokka nja kiddingana paka emunakitegeera tubakoppe ne ku birala amaanyi ge bateeka mu performance ne promotion streaming platforms zino ziriko sente nyingi ebiseera ebimu n'ebiseera ebisinga ekizizu okusaga amawulire g'okuliyetinze eriyo YouTube ajja n'abaako akavuyo oba omuntu n'abaako akavuyo nga buli kyana emukyaza efuna emitwalo 3 oba topic ng'ekola ki ng'ekola kati naawe bw'ojja ku show yo oyina okubaayo n'ennyimba z'ogamba nti zino ngenda zizukusenseddemu eziwulire n'ozikolera performance ng'ebifiitinga abantu ne baddayo ne baziwulira naye nga bavudde ku ebyo Lydia Jazmine congratulations ne tujje nga tuyiga okwongerako okubanga tuwa abantu the value for their money. Wogenda nayogera ku Sophie Nantongo odiga twamwogerako by the way ne tugenda mu kikadde yajja kubanga baali basuubira Maria Mudagire okikuba ne beewunyanya okubanga Sophie Nantongo akikoze so omukyalo oyo w'amaanyi naye nga bambi omanyiza kinadde ninze ku show ya Lydia Jazmine ku chance nalobega nabadde mulinza anyenyeemu buti nga Beyonce ensi egweddalu kozi byonna yadde amaze obbikola nga kyasigaza bw'ati ensi okugweddalu anyenyeemu buti nga Beyonce kyogambye omukyala by the way yakafiirwa omwana we ng'azaala naye kyenamwagaddeko kintu kimu nti abantu baayogedde ku kye yakoze ku show omukyala w'amaanyi era n'omukwata n'omuteeka ku Serena ogu mulamu mukyala twekwatakwata asobola okuttamu omu tekisoboka why twali kikoze Baivets promoter bo bajja kulaba sigino era bajja kufunamu gwe bakwata abakyala bali awo ekintu bakikoze bambi Kongs Lydia Jazmine bambi yakikoze naye tuveeyo eyo manyi tubeera tuyogerako weekend yaturese kyekimu twali tuli wa Jazmine enkeera banagamba nayegala balina sente bino tugamba mbu simanyi January simanyi February simanyi bamanja baganya okunsasula simanyi rent landlord nja kusasula mu gw'omukaaga awo ng'ebintu biteredde bannayuganda balina sente twavuddeyo twasize busazi twali tuli awo nga tuli wano kololo nga NBS eweze emyaka 15 simanyi in operation naye zinakudidde ebyo nga twaba Ali Campbell UB40 ng'ekintu akikuba akayimba kenze waliwo akayimba kenawulidde nga bulijjo nkawulira naye nga simanyi muyimbi nakategedde awo kukololo nti ono yakayimba anyway bingi byabaddeyo bantu bangi bayimbye nawe nalabye nga ndaba baserebu bokka naye ekintu bakikoledde baserebu bokka nga benda mugudi nalabe bazambali naba madrata kikone naba nga bonna bali awo linga mbuwayi kyeka ekivulu kyabadde kyabaserebu bokka anyway tugende tuveewo awo ekivulu akirabye ekivulu nakirabidde ku TV nakirabidde ku TV naye ebintu ebimu bye napiikinzeemu ku kivulu ekyo yabadde performance ya Bebe Cool okusooka yabadde performance ya Bebe Cool ng'amawulire yagabbidde ddala era gagamero boss oyo murege muntu mulalamu wakakitegeera mbadde nkimanyi naye murege yeeyongedde gulo tuprovinga nti muntu mulalamo kasi akamugambe ennaku zino nti don't resign just elevate kuba mu ddakiika 2 ng'akyali ku stage video ze zabadde zitrendinga nnyo okusinga ne nannyini kivulu gwe baleese era wenjogerera amawulire gonna gali nnyo ku Bebe Cool okusinga nannyini kivulu gwe baleese kuba nannyini kivulu alayika ndowooza ayina mu segments nga 2 ze basazeemu ebisigadde byonna biri ku Bebe Cool ekivulu ekyo kyabakosaamu olw'ensonga nti bakikyusa date okitegeera kyabakosaamu ate n'ekintu ekirala nti waaliwo ajja bali tebaliiko kugamba nga tukyali awo mu ebityo kyova olaba ne vibe yabadde ntono era kyabamenya n'okulanga yes kyabamenyamu n'okulanga ate n'ekirala ekyabakozeseza ekivulu ekyo balabika balina target audience gye babadde baagala okuprovinga
nti ffe tuli waneno tuli mu corporate world kati ekivulu tukitutte koolo era abantu betwagala basente bweziti okitegeera naye mwabaddemu n'abantu baffe abawansi be basombeddemukko okitegeera kozi etiketi zibaamu etiketi zibaamu ez'obwereere entonotono awo mubaamu abatonotono bayitiddewa mu baasi tuyitirako mu baasi oba tuyitira mu baasi abafuso bakajani Peter bakuba essimu wangula etiketi bentegeeza tubaamu awo tusobola okuteekamu bakajani Peter nga buli station gye tugenda tutaddemu nga 2 kuba gundi owangule ki wangula etiketi naye ekivulu kyabaddeyo kyendowooza nti tekyafunye nnyo wow fact ezo cause baagadde okikaka okitegeera okiraba ku social media tekyabadde nnyo namaanyi nti mwabaddemu mu wiiki eyo mwabaddemu amawulire ga Mpuga ne Nuupu mwabaddemu Lydia Jazmine okitegeera kwegamba ate nga Mpuga ye yajja n'abakolera ettima before ekivulu n'akuba bba n'eyambuka waggulu mpaka nakati ate neno wiiki agenda givuga kuba ku makya yali ku CBS ng'ekivulu kya lwaggulu era omutimbagano ne gukwata omuliro okitegeera nti ekivulu tekyafunye nnyo maanyi ojja nakweka nga osobola obuuza abantu osobola oyita abantu n'obagamba nti ba UB40 kuba abantu tebategeera oli bategeera nnyo ekigambo UB40 tibaabadde mu ggwanga nawe baabadde luddawa okitegeera batono nnyo abagezigezi abasobola okugamba baabaddeyo kangende ndabe ku performance naye otherwise ekivulu setup yabadde nnungi abayimbi abaperforminze bulungi Mosso Gagamero boss ye akikubidde eddala kuba nabagambye gamawulire yavuddewo ng'akoze eki ng'agayodde bano abagezezzaako okujja bavampino banavio baani kyabadde awo bwekityo naye omuyimbi yazze n'atuperformingira obuyimba bwe video ne basalamu 2 ku 4 ne butambula ku social media bana sinzo busalamu aba NBS benyini aba NBS benyini munnaye naye kyendowooza nti ku myaka 15 gye mwabadde mu celebratinga mwatulimbyemu kaawo emyaka 15 asibakubye gano njogera mazima emyaka 15 gwogimanyi gisobola owera eruddewo si mu butawera mu wow factors etusuubira ku station nga next media tegera kuba twandibadde tufuna ekintu ekiwaawaaza amatu g'abantu nga social media bakoze eki be bagibisse naye social media yawambibwa ebintu ebyekisiru nga Kasirye bw'atera okugamba abagezigezi bajja sirika abasiru bakoleki abagezigezi basirika abasirusiru bwe boogera kati kyovola abatwafuna nga ebintu byetwanditunuulidde eno mu art industry tetwasobola bbibwa maaso ne tukwata diversion yonna ne tugizzawa